Eggwanga lya Australia ssemazinga mulamba wabula kumpi buli kasonda kaayo eriyo bannayuganda abawangaalirayo abagenda okukyusa ku mbeera y'obulamu mu byenfuna. Ebiseera bingi bano buli omu abadde abeerangawo ku lulwe awatali kulowooza ku bannaabwe bwe bali mu ggwanga eryo. Ku mulundi guno baasazeewo okweyitamu era ne bakuŋŋaana wamu ku lunaku lw'amazuukira ga Kristo. Bano bakoowoddwa omubaka wa Uganda mu Australia, Dorothy Hyuha Samalie. Kati bino emizannyo tulaba ebitone by'abantu bitugaata nga Bannayuganda nitubeera nti twogera ne ku nsonga endala ezikulaakulanya. Bannayuganda abeetabye ku lukuŋŋaana luno baasanyukidde eky'okwegatta ng'ab'enda ya Nakalaama. It's a really good way for us to get together and unite, and also for our young generation as well, because there's so many kids around here. Sometimes oyinza okulowooza nti oli wekka naye bw'ojja mu activities nga zino olabira ddala nti abantu gye bali Bannayuganda bwe tuli ate tuli bangi ddala. Omubaka bano abakubirizza okufuba okuzza ensimbi ze bakola ewaka bazisige zikulaakulanyeeyo. You are talking about the nature of investments you are doing. Simple, your financial activities, all those are investments. And I'm sure when you are doing that conversion, you can contribute on the nature of investments. You can tap on to benefit. And